Ale katono nnyo nga sinda kutola ku nsonga ndala oli munnamateeka and I need to pick your thoughts ku nsonga eno nalabye Minisita Balambalugara atenyi ng'alagira Sekajje ba oba ye mugole wa Chosen Becky muyimbi yalagidde omusajja w'omupya ab'omugole oyo akwatibwe olw'ensonga nti waliwo akakyala ab'omukyala eyavuddeyo n'amulumiriza okubeera nti yamuzalamu abaana babiri atabo tamuwa buyambi Balamu n'amubuuza nti oli wa myaka emeka omwana aga nti wamufuna oli wa myaka emeka nti namufuna ndi wa myaka 16 era omwana n'amuzaala kati era yazadde n'omulala wa mwaka gumu omuwala kati alina emyaka 19 kye njagala okubuuza mu mateeka kino kikola amateeka gakola gadda mabega okola ki yamuzaalamu ku myaka 16 omusango gusobola okumuvunaanibwa kati singa yali teyatannazaala wakubiri singa yali teyamuzaalamu wakubiri n'owokubiri yamuzaddemu kati wali musango ne singa abadde n'omu wandibaddewo omusango lwaki misango egiriko limitation of time defilement teriiwo defilement kwe kutunuza mu mbuga za sitaani omwana omutata neetuuka. However emisango gino gyonna bodduka bw'otunuza mu mbuga ya sitaani omwana omutata neetuuka ne bwekweka emyaka 7 n'okoma okwatibwa kubanga omusango guba gweguli because it is Uganda versus so and so ayaza omusango waliwo kye tuyita locus classicus cases mu mateeka locus classicus cases gye misango egimala eggobye mu kibya omanya amateeka gakolye nnyo ku misango egyasaalwa edda eyo senario bwoti bunosoma Uganda versus Sunday Herbert waliwo omusango baguyita Uganda versus Sunday Herbert gwali ku defilement ojja kula nti omuntu akomitinza omusango bwe gutyo aguziza asobola okukwatibwa mu kaseera konna okuva lwaguza n'obuvunaanibwa kakati okujjako ono omuvubuka chance gyayina eryegi mulimu ebintu ya mirundi ng'ebiri talina credible witness agenda muwaako obujulizi ate omukyala kenye she's not a credible witness. Why? Can they find out yali wa myaka 16 luli? Baba wali wa myaka 16 na bakusobyako. Tebamusobyako. She was defiled. Did you report the case? No. Then for all that long no genda. Told about collusion the condonation nti the defiler the same defiler bazadde wakirizo deyo mufumbiro omuzali muno omwana omulala. You are not a credible witness. You don't have clean hands. For you to seek equity, it's a doctrine of equity that he who seeks equity must come with clean hands. Bobo yagalo bwenkanya jangu n'emigalo zo ngaki yali clean nga nyonjo oneyogamye omusango gwa defilement guliko limitation ya time bajja guteekayo naye tebagenda funa credible witness agenda kulumiriza Sekajja omukyala ajja kubeera impeached wali mu cross examination obujulizi bajja bukuba mu kasero naga gwe tomali abantu oli museegu nawe tomali abantu obudde oli mweka tubyogera because bajja kugamba olayire ogabye njogera bya mazima biki kati bakuze mu mboze bagambe lwaki wasirika notalone mutalopa ku police wabazadde be kati ekyokubiri lwaki ozze kati after all that long azze because agamba nti omusajja yamusuddewo kakati ebirala agenda kati agenda ku child neglect ate yafunye omukazi agenda ku child neglect omusango ku defilement ejja kuyimirirawo ekirala tulina amateeka agafuga abaana katulinamu abaana mu kintu kino takyali defiler ne victim bokka mulimu n'abaana kati waliwo kye tuyita the best interest principle and the sanctity of families. Oluzalo omulamuzi agenda okusindika omusajja alina abaana ababiri eruzira amala emyaka 3 nga abaana bano talina abalabirira bagamba nti oba osalawo omusango n'ogulimu abaana tunuulira the best interest ey'abaana. Is it in the best interest of these children okusindika taata waabwe eruzira for 30 years? Ebyo tabimaliyeko defilement tajogera nako tejja kustanding. Court zino judicial power is derived from the people.
article number ya semateeka obuyinza bw'abalamuzi babujja mu bantu and balina principle gwe bakolera nti for you to, when you are dispensing justice toyina gamulabi wensazo bwempukazo obwenkanya no even the people must see ndio nakoze obwenkanya yes so abalamuzi nabo bantu awatwaliwo business nero kyo musajja yali badda neglecting obuvunanyizibwa kisinziira olwa abakyala abali erratic abazibu to deal with kibi nnyo omukyalo ku neglecting obuvunanyizibwa omwami naye nebbu balinza okuba you get the point baba nebbu nebbu ebintu bya family byetaaga kukwatana bwegendereza omukisajja ffe oba omukyala sente toyinza muga nsayiningira wano fa abasajja naturally we are big hearted bobo wato nomugasa ini ogoyinza kikola wadde mwayawukana oli bize kungo duka kuyiriba oyise wa XO oyagamwa milioni ya seno gawaye jango sayiningira kalagano nti wadde kubanga ayinza okwefuula encha nakatampanga ko wadde afa abasajja kalona tukola nga tuli bajega abakazi batusinga obugezi abakazi basinga abasajja IQ really nkubulya gwe kungo ine emyaka 3 naye omwalo emyaka 3 tetukiza na kumwasa abakusinga obukulu n'okutegeera abakusinga kati gwe abakazi basinga abasajja okutegeera IQ intelligent quotient kati gwe wenkana mukyala wa myaka 23 24 IQ ate gwe nze munyagwa nyina na mukaaga olwokuba ndi mugezi nnyo nyinza kuba nenkana wana mu ebiri IQ Kochi kome musatu tugeza outside Radio 4 and so Radio 7 na Radio 8 kwetuli. Yes, 7 mpulira tata. So abakyala bo mulamuzinga otudde mu ntebe. Omukyala can easily outmaneuver man in terms of reasoning. Omusajja n'omusajja omuyivu nganze roya nga bakutadde n'omukyala ali mu kagulu n'ebigambo bikubula. Akwayiriza ekyo bibiri no vera speechless no raga akwayiriza no seka busese no raga kutunura vote ngawuli emugo tosobola byogera biswaza lenga akututte kati she can out maneuver you so can manipulate and out maneuver you na kuleka ngo no sinora kutunura butunuzi vote bagezi so abamu aba ebo bali mukutte nga marriage empieno asobola so kisoboka kubanga ino bo bali kisoboka sajja agenze chogambo byambi babumumye eddi kuvaddi babumumye bakawasa chosen Becky wamecho na byonna tayinza kuwona oyo ngali wani mukagulita so kuona lwaki minister mnonyeza kati ibi byonna ne wabaga batabumuwa ngeza bugeza izo tugira tujja kufuna mpola ne kimujjeyo kati kyewunyisa byeta kunonyereza nnyo nero akuboyo musajja musasidde wano society teri ina very sympathetic eri basajja saka jjo musasidde coach teri agenda mu obwenkanya alonyima ngo omukazi bateese society yafe kungu atenza I love it ebani fair abasajja teri ani fair abasajja twakole fujjo lingi ku bakazi abasajja abafirika kati ne batuyisako verdict ntuli bafujjo teri abera fair jo sano nyo omukyala bateese babimali ngeri ya kisajja kikulu aleke kwekangabiriza kwekangabiriza tajja kumalako checha child neglect tajja kuona nera obango omukyala sente kambo wakode mu abasajja kozesa mobile money ate kuteko ne reason ate message tosangula anti ogenda wali ne bako print out omulamuzi mugagwa mbisebo omulamuzi bampe na ku 2 ndeto obujulizi ne baraninga omwana kabe mulwadde nga wali mudwali ogenda wesasulire wajukira mulali akalinga billings ziri computerized odebuze no ngamba ndaga kungu Ahmed omwana gwe naleta wano bills twasasula ne printing ira mwemanyize kati expenditures ezo ziri mu line n'abakyala nga mwayokana nakuwulira ngo wasiza akuyisaamu eggaali kali manyi tuwasa mikwano gyaffe yes naye mukwano gumala ne gufa ejidanga gu musajja gwokoze obuyaaye wanga n'omukyala naye akalubyemu yes mukwano gufa ayinza kuba yasuubira nti kungu gentleman omwe basajja naffe twe packaginga nnyo tugeze ku example endala nedda ate ndi naawe ate waliwani omulala producer wakiri ayinza kulowooza nti producer is a gentleman ayinza kulowooza nti kungu ono gentleman apuliriza Common Ones Party wenjagala tandikire because nyini wekibiina kino waali oba president waakyo agenda nekikwatira bendera yalaga amaanyi ku lunaku olundoza tuddanga mu kusinkana baali batongoza oba zaali office yes sir na tulaba
tulaba mwana afuwa oluzungu mwana afuwa oluzungu bubi nnyo ziga nti ye munyagwa ndoze naye munyini ye munyagwa Sarah Hafifa munyagwa waliwo yalenga nti oyo osana kati omuwabire nga yakulembera Women's League obanga yakulembera Youth League nedda akyasoma ali mwaka gusooka ku university so ayina okusooka asome damusa kubatuli abatulaba n'abatuuliriza mbalamusiza kungu Allah yebale kukuuma amen ne producer wo njagala kungu nzikirize nsooka ensasire family y'omugenzi Tofero Malokweza former Kaggo okay Kaggo yakulira essaza erya Kyaddondo ye mwami wa Ssaabasajja abakulira essaza erya Kyaddondo nsasire mutabani we mukulu Fred Malokweza mbadde mu field ngandi out of news coverage saategedde nti yafa kutuusa Fred lweyambikidde ekiro naye yafa I think last week so mwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda gulamuze ekisa Tofero yali musaale nnyo mu kudaabiza embuga ya Ssaabasajja y'Ekasangati yes nali meeya w'e Kawempe yatukubiriza nnyo ku kintu kya bulungi bwansi Katonda amusaasire ate wabadde musirikale wa Papa I think ayibadde ntayitaawo Katonda amusaasire bambi gy'obulidde hono nga ndi mu kunoonya mikono kungu watandise se action sinze noonya mikono but consultations omanyi tubadde tulina bye tuleyinga naye next week ojja kutulabanga ku mawulire nga tutambula n'amawulire tutandika ne ku Monday nga mutambula n'amawulire newspapers media coverage n'abamawulire n'abamawulire consultations na bikino preparing a grassroots structures ground ejitya ojja kulaba olusinia kirujja okukola nebaza juzi nali ebukoma nsimbi ew'omwami Sali nabadde ebukoma nsimbi ku Dduwa nabajja ensaniya banyaniriza bulungi ekintu ky'olusaniya kikutte kyamaanyi kungu buli woyita baga lusaniya kyamaanyi n'erinnya lyo banatero lyerabira bagamba owolusaniya no worries kyamaanyi omanyi basooka ne bakidiikuuli ne bagala okukifuula mbu kyakatemba abantu ne tubanyonyola kino kugabana mu bwenkanyi national cake ne resources z'eggwanga lino ne bakitegeera naye ebintu biba byakulya buli mu ggwanga national cake because I've also had some politicians abaga nti ng'olusaniya lwa munyagwa bintu bya Uganda kati byakumeketa bumekesi I think abeba mukubo Uganda batuufu naye ate baba lwakuba balina kye balekayo ekimu bulira ebyobufuzi ebitali byakulya ebyo byafuzi buni myafuzi abayagala kulya lwaki mbulira akolera eggulu wano baleke kubalimba nammwe abalango we bakwata obuyinza waliwo twagendera Makerere nga baprofesa bonna b'engulu Professor Prot Professor because UPC yali mbuyinza ne bawagundi scholarships kakati scholarships zebwe mulimu abazirimu nkubuulira bino ebyofuzi tebakulimba nti waliwo ekira Mengo Ssaabasajja Kabaka Muteesa bwebeera president wa Uganda Babu Mayanja baani bafuna scholarships nagenda Bungereza nawo okusoma baani Abaganda bangi tebageza tebakulimba nti abino ebyobufuzi okulya tetegeeza kuno okulya emmere kye tuyita okulya ekise general thing baana bamwe kufuna mirimu kusoma bantu kugaggawala ebyobufuzi kwe kulya so bayo lusani ogamba buli muntu yenna afune mu ggwanga lye kyenkanyi ono alyeko exactly bwe kuba scholarships buli region efune bwe kuba kufuna mirimu buli region efune kungu waliwo ebitongole bya gavumenti ebiina aboogezi boosinga okusoma boosinga gwe obuyivu emirundi 5 nga mwogezi wa kitongole kya gavumenti mbamanyi omu yaliko ne mukesi yawo nga mwogezi gwina diguri 2 mu mawulire teri yakubire na kasimu kungu kitongole kino lwaki tokyeyimbamu bankuba kikono lwe nagezaako ezange baalyandye okuwagira Uganda efuuka Uganda ng'omwana wayina omugaati ne bata byanaalya tebakulimbanga nga gwe abaana bo basula njala abaana bo tebasoma toyina nazijanja bafamire nagamba tunuulira Uganda ey'enkya nze n'abaawo we mbasirya n'abaawo focus baga tugite ku Uganda ey'enkya nange efe enjala etutta ekyo kisoboka tekisoboka bakulimba Uganda ya leero tuyina buno ebitono okubigabana ekyenkanyi tutuuke ne ku bingi ffenna nga weetuli yes so baleke kukulimba abali kukulya mbulira munabya buli empya yalyaganya omusaala mu parliament okay nabo bali mu kulya ate bakola ki neva ne muleke kusirwaza balonzi ate
sababaka bali mukulya mbulira yali aganye omusala nti guno omusala mungi musaleeko hafu mugende muteke eddagala mu ddwaliro nasemba ku bawuliza nga batugamba tubagulire iPad mbulira yali aganye emmotoka nti nze mufisha okumpa emmotoka mugulire eddwaliro lyewanga ambulance tulina baka 5 basoke bagane emmotoka bonna tekuli n'omu yali aganye bazigane bagane mugulire amalwaliro gonna ambulance 529 dena ongamye nti munyago oli musobya kyetuli mukugamba nti woba wa MP milioni 45 n'omusomeso wa primary mulowoozeeko kwe kulya n'omusirikale wa police exactly bobo n'omusirikale wa police mulowoozeeko lwaki wa MP milioni 45 n'owa DPC emitwalo 4 ate nga bonna bagula mu butale bwe lwaki wa MP agenda ne senior 6 milioni 45 n'owa DPC emitwalo 4 nawo wakungu wa degree 2 emitwalo 8 bakadde kamu omusomesa wa primary usanga teacher wa primary alina masters degree ngafuna milioni emitwalo 8 MP wa senior 6 ngafuna milioni 45 byetukugamba bwenkanya muleke kusiriwaza abantu ne gwanga siri akulya musoke mugana omusala mwabagambe gwanga siri akulya bine ebyobufuzi politics is not about anything else, it's about social welfare. Tebakulimba nti eyo mtu unakulenko wajja kubayo mulyango gw'ejjano gw'abawagire NRM ntoba wawagira Common Man's Party no ebufuzi empeera yabi eri wano kwata buyinza influence nge police abantu babe bulungi obo basasudde tebaddanga ena kulimba mbombaka parliament asobola nagula ambulance kate kakosoza mbone amanyifa tuli ku Uganda yenche yawa Uganda yenche akulimba iriwa gono bawo bayana bawo kati oyiro tumuyina una ali wano kati tugamba Uganda yencha nga Uganda yali tugirabako ino oyira ali wano bagambe Uganda tuina gold wa $1 trillion 12 $1 trillion $1 trillion 12 tuyinza kuba twenkana kati Kongo tuyinza kuba kati tuina hafu wa gold we Kongo kati kyatusubize bya Uganda yencha tusoke tugabane bino usikubigana mana tuteke mu lubuto tuliye nga bwazimbe kisaawe hoima damobale wala ntwa watali kisaawe nti Kampala Metropolitan elimu abantu bangi jikasuke mu stadium obulala nga bubiri wakiso mukono osetule ku kigere ogende bugembe jinjo jinja ogende wana ene jinje soke kwateyo ogende kachindi nacho kizimbe exactly obusawe nga mukago ogabanye oyambukerira obusawe nga mukago ogabanye Cancer Institute mfecho kubere mulago oka jigabanye buli region buli sub region eberemu ne Cancer Institute universities exactly waluze kinewunsa honorable ochimanyinga the entire Bunyoro nga bwogirabe yo yonna temuli university age not government not private the entire Bunyoro kati gweto chanti chabuli azamanya oh my god gweto chanti chabuli azamanya nenga by the Abanyoro basongo kubagira mu M7 neto chanti chabuli azamanya at least man kutte branch ya Makerere University babikolanga ne bakwata ka branch kaliko courses nga 8 ne bakateekayo fenna tubyetaaga what is good for the duck is good for the no what is good for the goose is good for the duck so muleke kutukulimba abantu kungu bayona sibya kulya politics nabo wabya kulya wabyaki nekyo kirabye honorable waliwo minister ataina motoka mpya bonna bayina waliwo bali wa minister najigana ntibanete mujimpa kanjira ntambulya muyange nina beka kulimba kiri kyabulyaza amanya Bunyoro yonna okuba nti batunula tebalina university kyabulyaza amanya Abanyoro bayina districts zigenda mu 10 are they 10 bayina kuba ne university ya government sina ya private but ya government so berabirwa exactly ko kulusania tebaliko exactly obituka mbyenjigiriza kulusania tebaliko nti omuzadde yandi wadafuna of fees nawe eri omwana we emasindi nanga omwana avuga kagali okuva ewaka yetaga muleta Kampala apangise hostel apangise biki twanawe tuina Kabalega University eri awo yes what's wrong with that ye Uganda nemyaka ne mu M7 afuga ndoza tabalowoozaako ebintu bya wano byafuukani asinga okulobi ani asinga okuwulirwa ekitundu kibadde n'abakulembeze ku level bayina saba minister Mulamba bayina minister wa finance aveyo bayina ba minister babadde baleke nenze ndozo no mukama oyo bala majajizimba yeyi
ono muto kubali naye abasinga okubeera innovative ali very aggressive sajja mukozi ajagizimba nsuubira ono asinga kubali bakulu be boyogerako naye nga bunyoro balina okuba ne university tosobola you can't nali mpulira sali umwe mwaliwo mwe basajja bakadde bakulu bakuno nti president for example bote we yabeerera one nga n'amasomero gennyini aga secondary ag'amaanyi buli region osanga mu essomero buli region osanga mu eddwaliro ery'amaanyi ate nga gafaanagana mu nzimba olaba Gombe hospital efaanane ndiye Nakaseke efaanane Itojo hospital entungamu gonna gabanga gafaanagana nga bafuna amalwaliro nti gali 15 bagagabanya mu sub regions 13 enzimba yemu obunene bwemu buli kimu temwabanga ebyo olina amasomero ag'amaanyi gempulira gali mu neera nga tosobola ng'abaana waliwo kye twayitanga selection y'abaana nga bwe mutula P7 batwala mwena amanya gammwe gavumenti yekugaba nga amasomero gonna genkanankana nosanga kungu ng'ali teso emasindi walingayo Kabaleega SS ng'osanga effort waliyo St. Louis College Kyegobe ne Nyakasora School Embalala Ntale School Mbalala High School bwe bityo mwiri tokawulira nkoga mwiri Komboni Bishop Wat Komboni College bichi gonna gabanga genkanankana Namagunga Buddo Namiria nga gonna genkanankana ga government be basala wono somera okusinzira ku maxizo ate fees yabanga yenkanankana wow government ga yamusi ngensi ya lusini ya fairness ne colleges mpulira muni colleges exactly colleges abasomesa walungabanga wezaba primary bazitanga TTCs nabanga NTCs ngokusoma kwa bwerere nenga magezi goge gasala unti onagende wano onadde wano ne kati sente byalaga omwana ayita ne points 2 mu meka nabula walaga wa points 3 tunafuna wasomera okwata atawayina sente the influence yes yadda webyo nate wali fairness tewali bwenkanye tebuliiwo kyetuyita okulya abaana ffe kusoma kufuna mirimo ffe kukola sente ng'oziraba zijja ina business nawe ofuna opportunities ofuna contracts za government ofuna tenders kwe kulya muleke kutujegawaza nti kakati mbana boogera kukulya ffe ko tuliko tebakulimba tuli kulya kwa bana Uganda okyalemedde kukyakulya kulya kwa bana Uganda kulya kwe muliko kwegwanga kokka kwa bana Uganda bonna okulya ekyenka buli muntu aliyeko awe ne muleke kutusiriwaza mwe muli mu motoka 3 zotambulya mu bugombo abana bali kubyakulya byokka naye waliwo ekyewunyisiza abamu gemanya kuno kuliko Yoweri Museveni okay Yoweri Museveni naye ate bw'otunulira amanya ga president agenjawulo gazze gakyukakyuka ye yaliko Yoweri Kaguta Museveni nga kwekiri ku poster Yoweri Kaguta Museveni kuno kuliko Yoweri Museveni waliwo ganti ye kati waliwo yitako Tibuhaburwa ndoza nayo lirye abamu bali suubirako kati the other day yeyita Semalungu kakati official poster y'okumulundi guno eriko Yoweri Museveni kyokka nafuka president Museveni wagamba ngati agenda Masaka mutegere ku River Nile enjeru president Museveni chameleon ngabo yeyitanga chameleon na all of yennyini yes tukatoma yaliko kati ayaliza symptoms kumanya yaliko this time round uli yaja nelinya pya Tibuhaburwa na kola na yoleira n'ekirayiro kyebayita deed poll nebagiteeka ne mu gazeti galaga nti linnya lyagala nnyo ekigendererwa saakitegeera kati olwaleero ne Tibuhaburwa eryamumenya luli sirirabako aiza omumaiza nga agasudde kigendererwa ki president Museveni toyiza kumaabi avuga buli kaseera simanyi naye nga nze ndowooza ekisooka abalwanira ballot paper eyo kufuna ekifo ekiri strategic kati omufuna empapula ne muzijja mwe nasooka ne balaba amannya gamu ayagala nnyo ekyo okubeera nti ye ayine akafooka akawansi ako ku ballot paper ye kaabalwanira kati musooka ne mufuna mwena n'abalaba kakati alphabetically kati kankozese gano yes kati kyabaavuga nze ndowooza kirimu ballot paper okulanga basigaza ekifo kya wansi
nero jagenda kuwulira nga bagano yagasudde takyagetaga amanya gana amalala. So President Museveni is a true definition ey'omuyekera. Yes. Nti bwakugamba nti nkutte kotido genda ekabaali jojo musanga. Ye buli kimu kyonna akikola nga alina byabala. Nakati ukoze ensobi emu ukoze noga nti mu Uganda okulya kwa balondemu banno aba NRM ekiba kita bulimba kyovolaba balese kyebayise engombo yaabwe protecting the gains okukuma bibatuuseeko kati goboga nti abamuti kyogamba bagala kukuma butalya okuma bibatuuseeko. Yes, protecting the gains. Mateeka tuyina kyetita reciprocal okwita that facts speak for themselves. Mumateka wakita bata? Reciprocal okwita. Okay. Mu Luganda the facts speak for themselves. Exactly. Syria ayolesa mubiri. Amazima geyogerera. Which gains are they trying to consolidate and protect? Okubanga bana Uganda balwala bajanjabirwa Nairobi na India. Gains chi ze bagenda protecting okusanga ole irwe ne bagisanyawo okubanga eggwanga lirete China gali ya muka. Gains chi ze mugenda protecting abakulu mmwe abenarem okubanga tetukyayina na kintu kya simbo bakyasalirwa kyetunda bwerwa gwanga twawadde obwanyi nayo yagudde. Gains chi ze mwogera kabakulu benarem kuba na Uganda abaana bagraduating mwaka ku mwaka nga tebalina milimo. NRM muleke kwogera empyo kudalira bana Uganda. Gains chi ze mwogerako. Ekibatta kaze gains ze mwogerako. Gains chi ze mwogerako abenarem. So njagala mukulu kungotegeere abakulu b'NRM bano bobogera ku gains baba kudala bukudazi basanga wano ngalo banka zaffe walo banka yaffe yabusuubuzi gye bayita commercial bank twalina banka y'obwegasi gye bayita cooperative bank banks ez'enjawulo zonna NRM yazisanyawo banks eziri wano Equity yabana Kenya bana Kenya balina banks biri wano banks ezisigadde z'aba South Africa. Gains chize mwogerako nga ne banks zokaze mwasanga mwazimalawo leirwe yaliwo egenda gains bana Uganda buli alwala kati nnyonyi baamini babajjanjabiranga mukyala wa amini omu yafiirako emulaga nga bamujjanjabiraawo tetukyalina kye tuyita specialized hospital mu ggwanga. Gains ki NRM zeyogerako mu Kulukungu? Corruption. President yalajaga mpozi bagamba to consolidate corruption bagikuume ebeere but tewaliwo kyoyinza gamba nti kino NRM kyerese neera batuufu gatukuume kino security ekyo bagezezzaako mpozi ekyo kyokka kye bagezezzaako nenga nayo still but they to deliver to us a professional army. UPDF is a highly trained force nakugamba mu region muno teri Nigeria kana UPDF mu region sigamba East Africa yoka Great Lakes nakugamba wansi eyo South Africa yinza okutustopinga nagambe no waguru Egypt naye bali fuderi NRM eje yes eriandu badde jeri gwanga lwacho gabo ejeri amanyi ne bali fuderi NRM right no sange jeri li mu bululi kubaba opposition omumaze okulyonoona. A very, very, very powerful force. Highly trained. UPDF ekyo naga tokolanga ensobi. Ekyo yo tokolanga ensobi to underrate the UPDF. Highly trained ate bafuna omukisa obutafaanako government ziri ezasookawo omanyizo ziri bapimanga bifuba na hate. UPDF ina abasajja abayivu ennyo. Waliwo state minister wa internal affairs. General Muhoozi. David Muhoozi. Aina master's degree mateeka. Jeno Mujira yafuna first class degree. Wow. Ku law school Makerere. First class. Sinasoma masters Ghana. Baina banji ojejo dongo baina PhD. Baina abasajja banji wada bayivu abasajja baabwe. Ate training by trained. Ekyo kyo kyandibadde okay. UPDF bali bagisetinze bulungi. Naye ne bagifuula NRM ne bakitta. Singa bayawula UPDF ku national politics ku byefuzi ne by'opposition Uganda future and bad stable.
kati UPDF buli kalulu yetaba ebyakusaidia NRM kati wajirabye bwe yawambya akamyufu ke NRM ne NRM munda yakoledde mukune ewamba so ogoje kompoze ebyokwerinda ebisigadde bibalemye so tebaddamu kwogera ku mabiri wote biditedi kiriwo kungu nakugamba emputa eyo jola mu Nairo bano gye bakubirako abantu emigwe Amini yagireta bulesi Amini yaleta emputa wano najiteka muguni mu Lake Victoria je bali mukubirako abantu minister bamuyitanga John Babiha yagireta genda bono John Babiha avenue yo yaleta emputa bano mfo kyo kuyiyawo ekiratu yingiwa zatti ebinyanja baloza kusindika maje kuba bavubi kola kikusula avubi mu nyanja kola bikikola ebyennyanja bingiwa zotya abantu bonna abamutte bajja kwa mukuva bambalekeyo masese wali otusema masese jinja abantu balunda ebyennyanja mu cages mu nyanja basula mu cages mu karumu bweka tanulira game twale ebiri teka million cages mu nyanja nawo NRM tujukire kecho ndi yigiriza abantu okulunda ebyennyanja mu nyanja mukolera makolero gemere ebyennyanja mukolera malulizo yes bana basumye makeera basumye figundi fisheries na kina kibafuna emirimu tutegere nti NRM yinjiwaza ebyennyanja nabuza nti echa securing the future chawe the future bana Uganda bagisecuring President Museveni nagamba vaza bana Kenya zile za rais za sukuma wiki tebazirya lwakwagala bazirya kusindika wiki mmaso President Museveni Uganda agifugira formula ya sukuma wiki kolayo kano tutambuze kolayo kano wiki etambule bwe batyo bakola bana Uganda kati yatambuza kali na olwaye bayine ekintu kyachwete kya Parish Development Board mu campaign agenda kulangira ekirala ajaga memyoga Parish Development byakoze bulungi katulese ekirala just a waste of time NRM techaina special inza kugatta kugwanga lino kubulya Kongo. I'm telling you this and I'm being honest. Atenga njogira mutima mulungi. Tebachaina kipya. Tebachalina. Bagenda ne balete nyonyezo. Uganda Airlines. Ne tubagambe nyonyize ngabo njabule batta bali kunjawulo. Pamwe dakika nsonga interesting kankole mu bwindi. Lete nyonyize Canada ezo. Bombardier ezo ezekikecho. Ezo is it the Airbus something. Ne tubagamba naye enyonyo maiziringa motoka tebakulimba tewali rocket science mulali nyonyi ziringa motoka ziringa biduka birala enyonyi ezo zemuleta mu region temuli mu air company ndale zirina enyonyi bakozesa ne second hand spare parts ndio so kubo ina engine efuddemu no kubira Ethiopian Air nti atuyina uje tulese wano baje twakozesa ko ntujijjamu no koze singamba nti mu region mwino kufanagana bannamwe niyo lokuba bali kunjawula babirimu ne bagende Canada ne bagula nyonyeze bay ezitayina wana bazifanagana nazo that's why spare parts zitutabwanya ne mu region ba makanika batono abechika chenyonyeze exactly ne ba pilots ba bay yes ne twabyogerako naye NRM nga ba mafia bayina kyebanoonya tebasobola kuwuliriza mwabalabula aba exactly waite wetagana nyonyi mpya zizo wali ina kupangisa ate na company endala ezo tezikyagula nyonyi zipangisa pangisa kuki ku company walo company zine South Africa nawa go pangisa noteko gundi fraga yo nosokomanyiza roots roots bazimanyira nogenda kati ngoteka mwezi zo ogula mpola ngabo nogamba self drive wali omanchi waita self drive ipangisa nyonyi noteko Uganda Airlines cost notateka muneyo investment cost yesoke yebe nti wobo ina katubaleka nchinyonyi abachanti oina milioni 10 wakutandika motoka company ya special hires ya taxi bogenda ogula motoka opya bunuwa mu bonde jagulayo nga busatu bokka atenze singa ngenda bupangisa nga buli kamu kasasula omwezi milioni 1 njafuna omotoka enkaga company yange ija kutandikira mu manyi nelo sezija kuba ntono ekyokubiri jukiro oli gopangisizaako yadabiriza you understand ekyokusatu waliwo byotajja kuyingira mu industry ogende ngofuna nga wezimba
ogende kati ngoma nti ene nyonyo pangise bike binja onomanti ene onomanya nti ene tambule ene ngumu kusinga eno ene maintainable ene ogenda ogigabanisa se kupangisa naye ebintu bya wano kasita wabamu deal ye sente bakola ekintu n'owewuunya n'okwewuunya ne president twamlenga ayogera nti mukyaka abenonguzi nene wali mu state house n'okumulabira waliwo abajja neera yabyereetera abajja sente ku bantu president yabireeta lwaki oteekawo embeera nti buli omu alina kunoonya president okufuna kyayagala kungwedda nga tonnazaalibwa wabangawo ba DC nga DC ajja be ba RDC mwe muyita ba RDC bajungulula ne bayiwanga ebijanjaalo twabanga ne ba DC 36 mu ggwanga lyonna naye nga DC watuuka ssebo weri basomera avaawo nga donatinze ekizimbe ky'essomero ng'alina amaanyi alagira nti ekizimbe kino block mu kizimbe nera nga wala DC government ebeze ate ye minister nga wala ku minister kiba kiwedde kati gwe mbulya minister wa president asobola donating a bus ku ssomero bus egedde kinene bana bajja ku mikono baleka emitwalo 3 kati bagenda kuyamba kibanayigo president Museveni yakwata obukulembeze n'abujungulula nobeera ne minister 84 2 bakola iki Kenya ina 2 mbameka you can find out wetaaga ba ministers batono nenga balina obuyinza ng'omuntu bw'alaba minister wa agriculture teeta kunoonya president ku bya bulimi na minister akimala omuntu bw'alaba minister w'ebyettaka teeta kunoonya president ne kati zino ministries bagabira bakada be n'ali nga bagaba ki actually cabinet ya Uganda bwotafuna venue nga kisawe kyenda kivote tuula cabinet ya Uganda nadala mu biseera ebya covid ebyali mu social distancing nga botafuna kisawe tetuula ate kati abantu 84 okola mu social distancing oba wetaaga kisawe kiramba why should you have such a cabinet ate redundant ministers oyogedde ku ekyo n'ozijukiza cost of administration afingeri wa exactly buli wootunula for example ku district yokka honorable Munyagwa abakulembeze abaliko olinako ssentebe wa district olinako RDC RDC babiri ba deputy RDC babiri ba assistant RDC babiri olinako DPC bali mbo byakwerinda ne DPC wabyakwerinda olinako kati leeta bana abasigadde w'ebyobulamu byokwerinda tobyangu byo bivaako waliwo diso wansi yo bayo bagiso wansi wa bayo bapiso kakati ekyo nno nga tunakiddako sooka ogende ku central government bagamba nti ono minisita wa Karamoja naye ng'abeera Kampala nga ne basatu babiri naye nga ofisi eri Kampala Road Parliamentary Avenue awo oyo abali aba minisita wa Karamoja nasula entinda ano nga buli ku makyaka abya akagomba ayingira Kampala minisita wa Karamoja wuuyo nti minisita wa Northern Uganda ngali wano Kampala kakati for sure you see President Museveni amalamu obukulembeze ekitiibwa n'atukolera obukulembeze vulgarizing for patronage nti buli region njuwe buli tribe njuwe n'atukolera kyuyita cost of governance eri waggulu ennyo so njagala abatuuliza bakimanye nti ebizibu byonna bye tulina President Museveni byawoza nti abantu bonna bali enguzi okunoonya ekituufu gwe wabyeteekako because obuyinza gwe wabusigaza wekka okay gwe nesiga mu geopolitics wano nalondoola njira nengoberera nnyo era neneesunga nnyo ensesekano ya Vladimir Putin ne President Donald Trump unfortunately sakufunako before this meeting era sakufunako after this meeting but it finally happened a meeting eno yali Alaska fenna twali tulowooza nti really Putin anasala okuva mweri mu Eastern Russia agende wano mu Alaska but it really happened and I don't know let's begin from there. First of all, we start with the choice ya H4 Alaska, not Washington. Why? Warrant of arrest ya ICC. Putin yazanya card. Trump yamuteko blackmail. Submarine ziri. Zirubira ziyasindika. Nanga iza tesa oba tulwane.
nze ndagamba wano nti line Putin suubira ntayinza gikwata. America emulinako age mu kulwana. But is also a strong man. Ekyo kyenjagala otegeere. Ate ekyokubiri yali mukesi ku rank eya kano. Si muntu wa kuzannya. America ina age ku Russia. Naye mu bakulembeze Putin ina age ku Trump. Oba mbinyonyole mu Luganda, America esinga ku Russia mu byonna. Naye ate mu bakulembeze Putin asinga Trump okubeera omukulembeze asobola okuzannyira omulala asobola okuzannya ekintu kyonna. Putin yalina arrest warrant. Yali tayagala genda nnyo deep mu America. Alaska kyali kitundu kya Russia. America yakigula buguzi. Russia yayavuwala. Is it mu 1890 something or 1900 something? Neshitunda $1,000,000 11. Si kitundu kitono kyenkana Uganda nga 2. Obasa oba 2 kitundu, yes. Kirimu ebyobugaga ne by then bayita banamanti waliyo oiro mungi bayita banabimanya biki. Russia nega kitundu ekyo tunakikuuma tutya. Kijja kutusumbwa tukiguza America n'ekigula. Kakati neera Alaska kye kitundu kya America ekisalagana ne Russia direct. Buterevu. Kakati neera amazzi agagetolera Alaska ne rubira za Russia mweziri. Putin yakola suicide mission. America esobola okukola ekintu kyonna ku president omulala. America abo bantu bazibu. Waliwo arrest warrant ya ICC. Ku Putin. Ku Putin yayitasobola agenda Washington wala. Yali suicide mission. Yeah, but still Alaska kirimu America. Bayitasobola mukwatira bisinga. Yali afa. Mwali mufa. Bajeno abali ku level ya Putin sijana muita kano. Takiriza humiliation. Trump ne Putin mbamujja kugenda. Nera detail yo ka security detail jaleta mu Alaska. Ne bambega bayina mu Alaska kubanga nsuubira Russia ebeeyina ekitundu kya America kyesinga mu deployment ya bambega y'abakesiza Alaska. Kubanga bayinawo n'abantu bafaanaganya olulimi. You get the point. Abafaanaganya ne party ya Russia erira. Umanyi Russia is the continent. Yes. So Russia inzo kuba yenkana ndowooza oba nga Uganda nga 3 oba 4. Russia nene oba 5 zisinga na so a party linanye Alaska kye kitundu kya America is state ya America jensuubira nti Russia jesinga mu deployment ya intelligence towaito soba kwa arresting Putin no mujjawo ne Trump n'avaawo. I don't think bayinza okukola suicide thing n'otya n'okutya abarasha nalo binyonyi za Trump ngazita mu banga nera yekanga mu ba mulake yekanga mu America naye yalina okujja ateese wanu kyali kyabuvumu President Putin kyalaga. It was a heroic move okujja kutaka America ngo ina arrest warrant ya ICC kyabuzira naye yayitayinza agenda Washington yayina koma obogereremu awo nti in case of anything bakulembeze babikola kiringa Trump yagenda North Korea mukisanya kiri so president wa America sitting president ayakalinya kutaka Korea after the Korean war. Since the Korean war ye president yakusoka kulinya kutaka Korea ne mission zibatoiza kwamba president wa America at least babatta babiri togera ku nsisinkano yennyini ebyayogero buli omu agamba twaba first of all meeting yaba babiri bwe yaggwa mu kujja okwogerera abamawulire tukyewunyisa buli okulaba nti ate even before that twalabanga batambula nga Trump alinga salutinga Putin. But again nebatuka okugenda amawulire normally tukiraba nti hosting president yatandika is that who starts to address the media. This time round yali President Putin ye yasooka then Trump nafundikira. Trump actually yayogera kikanga 3 zokka oli yayogerera obudde obungi ate America babikola America Gaddafi nga abula yakuseera kutona emyaka 2 bamutte bamukizo gena mu UN okwatenga UN General Assembly nele asulana mu wemazaawo mu New York ne omutiti byano America babikola they pretend a lot. Yes, sinzira ku mission weba teri plan President Trump chainza kukolao atazili ku plan angati bachipanze upanze babikola they can inflate you. Trump yakola ensobi Nigeria izinga later bwe yawangula ka President Putin yamuyoza Trump naachamuka na gamba nadda kusaidia nasalira obuyambi bwe yalaira obuyambi bwali bugende Ukraine obwe byokulwanyisa nabusala. Putin nafuna apa handi ku battlefield ya Ukraine ekyali kimulemye omulembe gwa Biden najifuna
kati nairowooza nti Putin ono kemukolere kino bwe namusaba nti okola politics wange kati otaluyimira ajja kuwuliriza kumbe oli mu serikali kati okugamba omuntu muteesa ayimiriza olutala ina upper hand front line ageninze momentum zina kyaita momentum abalwanyi obalabanga bagenda bawamba ebifo bafuna achievements bafuna morale nebo okkiriza oli omulabe no abafuneko age tosobola kubuddamu kubateeka mu morale eyo lwaki Putin yajja ekikulu kyabe no why because ngoboge kyali kikola kyabuzira it wasn't something easy tatera kufuluma obagwa tugamba tatera kutambula mawanga gamuliranya obanywanyire yes but what does he want to achieve? Putin yagala otalugwe kubanga Russia mu shape economically teri mu shape dungi ekwenkana bano bo bangi bano abanato bani buli omu kuba kati bwe tulwana nawe no bakirimanyi otya nga one Ukraine okubanga ina capacity Ukraine wajje lwasetula Russia okugeza it was unprecedented egwanga itononga eryo okulumba neri kuba bomba za Russia munda mu ebintu byabakoze mu gwanga lya Russia gwesi kirimanyi bwete bijuwe uddemu nebyo kulwanyisa byayo olusi byebadde etunde bwerwensi nga baloza byamanyi engeri gye bikubiddwa gye badde so binafuya egwanga. However, Russia in upper hand, of course, it is for power. Never bajikubyemu ebitule ekyokusatu economics nti Russia ina ba businessmen ba oligarchs ojukira Abramovich kanyonyola abantu njakosa oli myantu no yategera balinga balangira sibe boboka aba Russia mu Europe balinga balangira bonna babateko sanctions so Russia teri mu mbeera mwe yali. I think Russia nsi ina capabilities ina resources nyingi okusinga ne USA yandibadde ekola ebintu bingi but baji checking ambaji kubamu ebituli bingi ojugira Prigozhin kuje yagezaako natibwa but it was a weakness okulaga nti foreign intelligence force gantu walo foreign intelligence force ya mukumomo muliro but bagezaako okulaga nti we can use your own to so baba kunafuya Russia yagala olugwe. However, Russia eyagala to justify olutalo lwayo ewaabwe mu bitundu byewambye tayinza bivamu byonna naddala bino ebiri mu Russia abalinga abarussia babeera mu Ukraine naddala Donetsk ne Luhansk waliwo regions ziri under Donbass ebiri ezo Donetsk ne Luhansk suubira nti Russia yinza ozita naye nga ye yandyagadde olutalo lugwe. But neera Putin Trump yagamba Zelensky nti omanyi abasajja baleke basigaze Donetsk otalugwe that region. Yes. And he's not willing to do that. No, he will. Kuba try nti Zelensky bw'abayagala otalugwe ne bw'ayagala lugwe leero kisoboka and Trump kyamugamba ne bw'ayagala lugwe by appending his signature nti ekibuga Donetsk region Crimea tetukyaji claiming ne Luhansk. Do you see this happen? Yes, ajja kikola kubanga watali America bundi tesobola kukulwa ne wala byensisinkano ya Zelensky ne Putin ne Trump brother. Yes. Nga olaba abakulembeze ba NATO benyini abakulembeze mu European Union they seem to be putting their weight behind Zelensky. Na when the president wegwange ya France the prime minister wa Bungereza no wa Canada no bajja kikola naye abo bonna Europe yamanyira nnyo free loading. America yabapampalinga nnyo ne batezimba militarily kubeera with that. Kituufu France is a nuclear power. UK is a nuclear power. UK is one of the most sophisticated intelligence network. The MI6 obokitegera naye Trump wakkiriza otalugende mu maaso yalina olukaling on his shoulders. Trump. Yes. Bano bateekayo buntuntu helmet z'abalwanyi buki bamugamba tanka leeta tanka 4 tanka 10 nyonyi 6 awo omuntu yekka asobola okudda emabega wa Zelensky Putin n'adda n'emabega Trump bw'asalawo ye Trump amusobola naye bano abasigadde bano tewali wagenda kutekinga Russia head on. Number 2 mwabo bonna strategy kati okay mwabo bonna nabo soke bakalculating mu lutalo luno NATO yafunamu bateyafunamu ekisooka
NATO yatukira ddala ku border za Russia Finland namulabyeyo nga naye yageze mu White House Prime Minister of Finland. NATO yatukira ddala ku border za Russia katweri Finland bordering ne Russia yafunamu. So they need to strike a compromise bakirize kati olutalo lukome wano. However ekyo gamba nti bagende maaso nga balwana ne Putin ninga Trump bwa amatiza Trump namugamba bivuddemu Ukraine bagimalawo abo tebasobola ku defending Russia butakubala Ukraine abo. Russia gwanga ly'amaanyi abo tebalisobola. Awalisobola America yeka tripartite meeting eyo ya Zelensky no waliwo meeting esobira mu maaso awo ya Trump Putin ne Zelensky yes. Do you, first of all, do you think it will happen as they are promising? But also if it happens, or was a chichigendo kuvama ujja kuba ujja kusooka ya Zelensky ne Putin then Trump abere mu eddako ne Zelensky naye nokiga diplomacy luli yagenda mu White House naye mu Trump eggaali naye kuno yabadde muwombe anti bamubuuliridde yaza yabadde ne suuti ekyobola bamuwerekedde teweyisanga bomu yaye White House waliwo president batatunula mukamwa. Zelensky alina okusinkana Putin nga muwe ekitiibwa bw'aba yagala muno muveemu Putin mu nsi muno mwonna gwate yali omupresident wa America birala president wa America wayogera biba biralamu ne Trump bireza yali agaze maze okukatesa oba tulabe ekiddako yayita saaga. He was not bluffing. President wa America tabamuyisite bamutunula mukamwa ne Putin ne Zelensky alina okukimanya nti Putin biralamu ku level ye. Kati Zelensky wasinkana Putin alina okubeera nga mwetowaze ekimala si bino byakwogera buyo byagugumuka ebyo yali mukatemba ng'akola tebijja kukola. Alina okuba omukakamu yes I want to tell you this. Alina okuba omukakamu ennyo kubanga bano abamuwaga of course Russia tesobola kulumba Bungereza naye ina kyesobola okukola ne damaging Russia bubi nnyo nnyo bubi nnyo. Uli Russia yagamba n'ennyonyi zaayo MI6 ya Bungereza yazikuba. Abangereza bali advanced nnyo Russia tesobola girumba tesobola kulumba Bufaransa ina nuclear powered aircraft carriers biri. Russia I think has one if not zero now. Abangereza so abo tebasobola naye bwekituuka ku Zelensky nga Zelensky kwasala naye border bw'atatya na America even can assassinate him. Putin munene so Zelensky alina okuba calm wabe compromise naye mind Putin kyatayinza kukkiriza nga Abarussia abafudde bonna tayinza ku withdrawing bitundu bye yawamba byonna aviirayo ddala ajja kuba tayina justification eri bantu be. He must have a buffer zone ku border in Ukraine. Nti okay bw'oyingira NATO ne weewagula n'oyingira NATO fe tujja kulwanira mu kitundu ky'omuno kyennyini. Yes waliwo omuganda wanupu sijja muddamu omanya nategedde baganda nga banupu bagala nnyo mbogereko naye mu programu yonna sogedde ku nupu ajja n'agiyingizaamu kyekimu n'aba NRM omuwulidde bwagambye lwaki toyingira NRM ngiyingire nkole ki banti mbulye ayi okulya fe okulya kwe twogera si kwa munyago kulya yekka awo nandibadde ntambula na sowaani ng'akabonero twogera ku lusiniya bane twebeebaziza tuddamu nga tuzemu nze kungwa kome